Nze kugambye aveya nega ntasoma ko nange muloje emu. Aveyo. Negamba tusuze mu kasenge. Niye nkoze ntie kirowe biyintabo kako. Ne kugamba funa okay wesibe napi. Ulumbiga tamani tuwanze ku bantu batategerera ko dalanga pentegera entono. Mbonde ko muntu amwe bakeka afudde ekampala paka gulu. Nata nabate ne bakabwe basi. Gomude ko oli abikyebyo bikibyo obwolya. Pozi go maze tamira ngenenjaga kweri ku mutwe nga olusi bakabere gosa osobolera okwebaka ku muntu mwa. Ebyo okuvuga byagamba nga musimanga nze tewali wanza kunayimba ku internet mukwano nkuina ko wino mungi nnyo era ngenda kitono twekirwe ku Kenya media ne Franka abawo boba twesonyi nzirebola ne bona lumba Franka abawo sigenda kuyimirira na wengenda kumene Franka abawo ne bona lumba Bukenya ngenda kumene Bukenya etwagala kamanyira kendeze jogo nkende kumacha mama yansindikire ne video nangamba te mwabadde kine fulufiga mbadde ndio ne Franka najisiniga nankubira Franka nangamba okikazi nakitukedde ne mugamba ze sigenda kulinda Franka nze sikyagala mikwano Franka fulufiga tanacho champadde mbula muntu ngagawadde kululwe byonna nze mbyetusizaako emyaka gye 27 yagibiramu yali awusigalo ngaafuna kakaga bitano omwezi ata usigalo mu Uganda kati mukwano bino sagala kamanyiro koyo muwala ebyo byo amanye wakoma nze tamanyira wategera kastole ke wajalu nambiro nina ko iyo nembozi ejja kujja eyo nembozi ejja kujja nga maze kutuddamu ojukira safuko yagwa ku accident nagenda ku TV nagamba tusabira omwana oyo awone najja kusula moto zide mugamba ekisampuli dengo olereza sefuko awone ekisawa kijjewa nagamba ani nzina badde njagala afe n'okufa mbaida kafenze kanta maka kabizi biri yabyogedde ku TV kusanyusa abantu omukazi alina omutima omubi nzina badde njagala afe n'okufa ngamba yatulangira natugamba ezo sente zemufunye wa genocide amulwaza abaana bammwe zigende mu ddwaliro wamanya kusimu sekasine gye yampa najimanya esimu yatuka kiseera ngendi mu bulago jukira twagane fulufuya ku kisaawe sekasine ampa iPhone 15 bwajimpa nemba nenkola video nebaza sekasine aja Miss Chigu nesimu teeka mu fulufiga yakera ku soroti omwana oyo lesene zibakuwerako zogere asaganye kugera bintu ebyo oyogere n'ensasanya yazo kitegeeza yali amaze osasulwa oyo omukazi mulabe edduka ale nobulira walonekana akamaanyi addayo ewa sekasini amwe emitwalo gyange ameka amugamba twalira jobless afune wiikendi omukazi yatuuse emitwalo aga nanga asimanya aguzeeko bigoye bw'abaana asimanya ataguzeeko simanga biki nangamba asigaze ezo ng'omusajja ampadde emitwalo aga kati waliwo kunyumiza n'emboozi endala owaitale n'emboozi gye tonyumya yakungulu wanaagenda ennyo nga naffe tuyingira ey'omunda nga tuleeta byaŋŋamba nga tuli mu loogi yagenda ne Buchamani ewajati Namyalo n'abantu abalala nga 6 nga emitwe emikulu ye ne Buchamani ninga abantu abalala bano n'abalayizza ajati Namyalo akwate milioni 2 azikwasa full figure nti zo zammwe ne Buchamani bali abalala abawe emitwalo 5 aba 5 n'abajjako emitwalo 10 aba 3 n'abajjako emitwalo 5 kati firimu ejjajukira bukugenda Buchamani yajja ne driver we nga bapangisa motoka gye bagenderamu kati mu kukomawo baba bakomawo nga alina okuwa miliyoni ye agikwasani Buchamani Buchamani nga akwata emitwalo 6 nga agiwa Buchamani nga amugamba batuwadde million yes
buli omu atwala emu sinze nakuleese namugamba nti kati zempa nze nkuwe Full-Figure kyataavuma Buchaman chovola kasajja gwoli kalema katonda yakulaba nakulemaza oba kuba muntu oba kuba wamagulu amatuufu wandi baddofu kirense ekizibu kino katonda yali mutuufu nyoli kalema tugenda kufuna mu nsi muno ogenda kusigala botyo nze nakulese Buchaman n'asirika namugamba tonvuma emmotoka eno nze nagipangisiza etulese omukyala atwadde miliyoni emwemu oba togenda oba oyagala kumpa nkaaga zonna zitwale n'azimuddiza kyakola najjako emitwalo ebirala 2 n'amuwa kinana n'azimuwa Buchaman n'amugamba bwe ziba teziweze miliyoni sente zitwale nja kumanya nti nkoledde bwereere n'amuwalabula yamuvuma wamanyako nakulwala ulida Buchaman yakuuma obuntu bulamu n'asirika n'atuuka okujjako emitwalo 10 Buchaman n'azigaana n'asema yatwala omusajja omulema gwe bayita Haji Mugerwa Story wajigambia abantu. Yakwata omusajja gwe bayita Mugerwa bana abaana ababbi gwe bakuba n'amutwala wajino sali musale. Nenga amaze okulayiza Mugerwa nga amugamba sente ziba tugabana kawato. Kiwato. Oba kwa milioni 2 okwejja ba 10 ndiagala wali. Munanga tuuke eggulu nga tumitinga jeno sale. Kati Full-Figure kumanga mukazi muyayi n'abona ku Mugerwa mbwa situkwage nafuke jena labembo awenyeggera. Okitegeera. Omusajja n'asituka n'agenda nga awenyeggera nga aliko ne yamwetaka nabo nyini bye yaleetako si badokita bali bakadde linda mpola mu kusooka we yamwogera nga amwanjulayo jeno n'amugamba nti ebisibe ebyatuleese waluliro si ddwaliro yes n'abimugobya we yayogerera biri muno abaana bange baabatema kati awo kwekutibona amagezi nti mukogende atwala attention yani Jena inechi sabanakwa ngowenyera nnyo agenda kuba kuno kyako. Eba mukwatirira agenda afuke jeno namutunulira ati. Era tegeti ya Full-Figure neba ngetuukiridde. Yatuukirira. Jeno nagamba tolona yasigale. Nene baza Mugerwa byaddako bimanya. Mbuuza nkunnyonnyola byaddako wabimanya. Kati ugenda maaso. Basigale eggulu. Jena ddamu abalaba jena agamba mbutuufu omuntu ono yeetaga buyambi akubira mukulu we pulezidenti w'eggwanga. Amugamba nina omuntu gwagenda okusindikira omunkolereko. Omukulu agenda mu State House. Omukulu bamuwa akasente ke tamanya ffe abamu tujja kuganya byansimattu. Essimu ng'ateeka Full-Figure mu bulooko. We yali todde bagenda Full-Figure yamugamba tugende ffenna. Sirika yamugamba oboga mu State House tugende ffenna banango ojjukira. Yamugamba tugabana makati ate oboga mu State House tondeka tugenda ffenna. Koli jukira nazina bila kitundu ze basoko tuweza transport. Yera agalo omusajja amuweeko omusajja n'agandi yasoka mwefuulirirawo ggulu. Ezo yafunako budde nga onakyamwebuwa eyamuwa emitwala. Kati ne bana abaana abaliko nga badokita jigo bafuna ataana bafuna bitu nayo n'abajjako ataana Full-Figure avana emyuzu nga 25 kubanga buli mwana yamujjako. Ngate enkeera ye bamwana ennyingi era ennyingi. Munnange nga enkeera omukulu agenda mu State House nga tagambye Full-Figure. Kati Full-Figure ndowooza ali omuntu ali mu State House ndowooza omuzannyo guno bagulimu abantu nga bana. Ate bamugamba nti owaaye omulwadde wogamba tali mu State House buno obudde. Full-Figure ali yeetegese bagende bonna. Full-Figure amaze okugyayo eshaliya ye. Alina shaliya egenda ku mikolo. Alina shaliya egenda ku mikolo tevaavaayo naye kati yamulekawo yagejje. Gye yabaddemu jjo mu kooti. Kati munnange akuba ku ssimu y'omukulu ng'omuyayi takwata. Omuyayi afuluma State House oli amugamba ssente bazimuwadde ate ziwerako. Agende yejjanjabe kubanga agambye yali musuubuzi bamubbako ssente zo naye gavumenti eno yakisa bayamba baana. Era musuubuzi wa mmotoka. Ng'abamusajja bamuwa ssente yejjanjabe asigazeko ne kakapito. Full-Figure yennyini nga nkubira nga ngamba sooka ojje nga nzijaawe wammwe wennyini. Nga ngamba sooka okube ku nnamba eno. Oluyala omutende mu bulooko.
Yenga lebwa kuba teita mungaji kuba kogo mukuru angamba halo konze halo jebale kondikana ne jebale nga mugafu figa badda kwetaka ngaja tutu ngaji jako omanya bigawo fulufiga byayogerera omusajja oyo oluvanyuma mama yamugamba nti nsaba Katonda omusajja ono aleme kuwona afe n'okufa bwekiri fulufiga nkumanyisa bintu ojukira Safuko yagwa ku accident nagenda ku TV nagamba tusabira omwana oyo awone najja kusula moto zide mugamba ekisampuli dengo owolereza Safuko awone ekisawa kijjewa nagamba ani nzina badde njagala afe n'okufa mbaida kafrenze kanta maka kabizi biri yabyogedde ku TV kusanyusa abantu omukazi alina omutima omubi nzina badde njagala afe n'okufa ngamba yatulangira natugamba ezo sente zemufunye wajino sayisa amulwaza abaana bammwe zigende mu ddwaliro wamanya kusimu sekasine gye yampa najimanyako esimu yatuka kiseera nge ndi mu bulago